Thank you so much for subscribing. My name is Waswa Emmanuel. We are always here on my YouTube channel giving you updates about our country. So thank you so much. Katandikire ku bannaffe aba IMF. Olunaku lwa leero Uganda era ne muje mugendera ebigambo by'abasajja batera okwogera. Kino Justin kyogera boogezi. Lumbuye yatugamba ebigambo wano nti mugendagenda mu lockdown. Museveni na sente z'abala biki bajja kuzimuwa. Byabyogera nno ng'asaaga. Olunaku lwa leero ebigambo ebyo biringa ebikwataganyeemuko. Saagala kugamba nti byayogera byebyo naye birabika bikwataganyeemu. Lwaki nkyogera bwe ntyo? Olunaku lwa leero ekibiina oba ekitongole eky'ensi yonna ekikola ku by'ensimbi mu nsi yonna kye bayita International Monetary Fund. Kino ekitongole kye kiduumira ssente z'ensi yonna era nga kitongole kigagga nnyo ky'amaanyi. Omulimu gwakyo kuwola n'okugaba. Okuwola abeetaaga ssente zibabbulule, tebawola bantu, bawola mawanga. Then n'okugabira ago amawanga agali mu buzibu. Ennaku ezo nali nkola documentary y'oluzungu, emboozi y'oluzungu ekwatagana ku nsi ezisinga obwavu. Abamanyi olunyaanyimbe nabagamba nti IMF erina mawanga mayitirivu nnyo geebeezaawo nga ne Uganda mweri ssebo. Eno gy'olaba omwaka ogwedde yatuwa ssente buwi zituyambe mu COVID. Kati ku luno bakutte obuwumbi 35,000 ke kawumbi ka ddoola kamu $1 billion. Bw'oziza mu zaffe ezaffe ezawano ze mutegeera ye trillion 3.5. Trillion 3.5 zirimu obuwumbi 35,000. Akawumbi k'essente bwe nkoogera oba olowooza mba ntegeeza ki? Akawumbi k'essente akamu ke bayita 1 billion mba ntegeeza miliyoni 100. Teebereza ng'olina miliyoni emu paka loweza miliyoni 100. Kati ke kawumbi akamu. Kati abo bolaba batuwadde obuwumbi 3,500. Bwe bukadde 3,500 ze ssente ze batuwadde. Essente ezo baziyise post-COVID. Essente ezo baziyise post-COVID relief fund. Zigenda kuba zituyambako kubanga twebbulula mu biseera bya COVID-19. Ensimbi ezo bazituwadde zigenda kuba zituyamba mu kubbulula ebyenfuna byaffe. Zisobole okuba nga zitutaasa. Ezo ssente nnyingi nnyo nga bw'okiwulira. Kubanga bajeti yaffe webeera nga ya trillion 47 ey'omulundi guno egenda ya trillion 44 nga batuwadde trillion 3.5 baba bafandize budget bwakisiko obutundu nga 5% baba bagisasulidde. Naye ssente zo bazituwoze looni egenda kutambula emyaka 3. Kati kyensaba kiri kimu nti ssente ezo nga bazituwadde tusabe Saala nti bazituwadde zituyambeko mu kununula ebyenfuna byaffe ebigudde olwa COVID-19, okutaasa obulamu bw'abantu n'ebisigadde. Ezo ze bayita effects of COVID-19 zino ssente bazituwadde, kale bazituwoze naye zirina okutuyamba kubanga eggwanga libadde mu ddubi nga terina nsimbi. Kati bwe nga ssente zono muzifunye kitegeeza mujja kusobola okufinansinga budget, mujja kusobola okuzimba enguudo, mujja kusobola okusasula amasomero n'ebisigadde. Zisobola okutwazaako eggwanga okumala akaseera. Naye kati obuzibu bwe buli ssente ezo zinaakola omulimu gwe zireeteddwa oba bagenda kuzirya nga bwe badde enkola nti ssente zaffe gavumenti ze yeewoze. Tulina amabanja amayitirivu nnyo nga bw'okiwulira ng'eggwanga. Naye ekiruma ze ssente ezo kubanga abantu baziridde. Okitegedde? Ba government officials ssente zaffe oziwulira nga nnyingi tezikoze bye zinakola. Kati ssente z'okuziwola si kibi era twandibadde tusanyuka. Naye kati ate abantu beeraliikirivu. Buli omu abuuza ekibuuzo, ssente ze batuwoze bezituukira mu mikono gyabwe tebagenda kuzirya, tebazizimbe mu bizimbe. Oba okitegeera? Kwegamba that's the worry of the people. Naye tusaba gavumenti nga bwe mwewoza ssente ezo nnyingi kubanga trillion 3.5 that's too much money. Bwe muzikwata obulungi zisobola okutaasa bannayuganda abayitirivu ne batadda mu bwavu. Zisobola okukyusa amasomero, zisobola okwongera life mu economy yaffe,
zisobola okukyusa health sector neterera bulungi nnyo ne musobola okubanga eggwanga likomawo ku magulu gaalyo nga bwe twali emabegako. Naye bwe munasalawo ne muzicyankalanya bucyankalanya ne muzirya ate mujja kumaliriza nga future z'abaana baffe muziziise. Abaana baliddawo balisasulira looni gye bataamanya biki byakola oba okitegeera. So nolwekyo tusaba gavumenti n'oba gavumenti muyimirire ku magulu gammwe, sente zo nga bwe zizze zikole omulimu oguzireetedde, zitugase ng'eggwanga okitegeera. Kiroma nnyo okuwulira nti mwewoze ssente ezenkanidde awo obulindo bwa ssente ezo ssente mpitirivu nnyo. Trillion 3.5 ez'ensimbi, that's too much money. Muwulire nga ssente zagenda emitwe ebitakola ki ebitategeera. Oya n'owulira nga bagamba eno ministry tugiwadde billion 105. Kateebereza bwe ziba nga ministry ennamba efuna billion 105 nga mwina trillion 3.5. Mumanyi ministry meka ze bamuwadde ssente. So nekyo tusaba bananyini ssente zino be muzina mu ngalo zammwe, mmanyi ssente muzina kuloba na Uganda, zikole omulimu gwe zirina okukola, tusobole okuba nga tuziganyirwamu ng'eggwanga, tuleme kufiirwa. Amabanja tuligasasula naye nga tumanyi nti ssente ezo baazireeta ne zizimba eddwaliro egindi, ssente ezo mwazireeta ne zisasula basomesa, ssente ezo ezaaliwo zaazimba oluguudo, ssente bwe zaaliwo zajjanjaba abalwadde basiriimu, zaagula okusini mu malwaliro, ssente bwe zajja zaalisa abanaku. Naye kijja kuluma nnyo okuwulira nti ate ssente ze mwewola nti haafu yaazo yaliibwa famire emu oba yaliibwa abo abali mu buyinza. Kijja kuba kibi, eggwanga mujja kuba temuliyambye kulitwala mu maaso. Naye nga manyi nti mwayonooneka, temulina nsonyi, musobola okuzirya, temuswala bantu mmwe ze mbamanyi. Kale agange nze Wasswa Emmanuel ku mukutu mbeera okuba nga kutuusaako buli kimu.